Olwaleero poliisi mu ggombolola okuli Kirembe, Bulemya n'ebitundu ebyetooloddewo ekedde kukakkanya batuuze ababadde batasalikako mu ssale nga babagalidde ebijambiya, amafumo n'ebirala nga bagamba ekimala bakubidde gavumenti omulanga ebbanga ddene okutereza ebyobulamu kyokka nga mpaawo kikyuka. Wametutia kutia gasi, wanatutia masasi, wanataka umiza watu wetu wengine hata wameumia. Na nimekamata hizi chuma kama ni hivyo. Mimi niko hata kwangu nyumbani sasa. Karibu kwa barabara yangu nao wapande na mimi niuwe mwingine. Akulira Ddwaliro lya Kirembe Hospital Kabasongo Generals agamba we batuukidde ku ddwaliro ng'amagye ne poliisi gayiiriddwa mu bungi era oluvannyuma mmeeya w'e Kaseese ng'ali wamu n'abakulembeze abalala mu kitundu kino bakwatiddwa ne batwalibwa ku kitebe kya poliisi enkulu. We didn't know what caused the deployment. After at around 9, we saw the community moving with placards passing via the hospital and the police was trying to stop them. Kabasongo Generals asinzidde wano n'asaba bekikwatako okuvaayo babayambeko kubanga ekiviiriddeko abatuuze okwekyawa kwe kumala ebbanga eddene nga beekubira enduulu mu gavumenti kyokka nga buteerere. Here since we came the death rate reduced. However, before we came in April there was a lot of deaths reported. But currently, as we talk, we have lost only 6 people since we came here. Meaning we are doing work and it is work government is delivering. Okusinziira ku ssentebe w'akatiri awasangibwa eddwaliro lino yawulirako nti eddwaliro lino lyali lyakusengulwa litwalibwe Rukooki nga ze zimu ku nsonga eziviiriddeko abatuuze okwekalakaasa. To help the community of Kirembe, to give us peace, to give us health, and to give us everything which is supposed to be in the hospital of Kirembe. I request it very kindly. Ssentebe wa Kirembe emu ku ggombolola ewasangibwa eddwaliro lino agamba enteekateeka ez'okumaliriza eddwaliro zatwalibwa mu ofiisi ya RDC Jo Walusimbi ne Right Reverend Bishop Kibira okusobola okukolebwako wabula nga si za kukola kubanga eddwaliro teririna ddagala nga n'erisinga litwalibwa mu ddwaliro ddala erya St. Mary. We shall not stop this activity. We are continuing until our hospital come back here and start everything. Because even recently we lost here our person because of the theater. As a leader, I request the government, headed by His Excellency the President of the Republic of Uganda, Museveni, to see the way people are suffering. I had a total of around 350,000 population which gets drugs from Kirembe Men's Hospital. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abantu abasukka mu 10 bagombeddwamu obwala okuli mmeeya w'e Bulembya n'abalala. Kale ebyo weebityo weebiri